Abayimbi mwenna balowooza ogenda egundi wa Saudi Arabia musoke mu bisazeemu. Saudi Arabia tekkiriza bayimbi. Kati bonga bakona kufiki Gaza nti oddayo ddi tikulwakuna togenda. Dayo ku Saturday ngomaze okunkubira kano kasho. Kati ona anooma eyamuleeso waddala. Abali n'okunooma. Kati bw'anooma ng'agamaze namutaddemu bo bamufuna mu bufunyi. Ng'akuba simu ono omusajja ali wano ali mu kuyimba. Ochegedde bwadda ku simu kitegeza bali n'umunywa sheri ebe ino yika. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboze gwa makerenda. Eggwanga lya Kenya ba ministers 21 ne ba MPs 305 be balina. Bogende Tanzania bali ba ministers 23 ne ba MPs 393. Bogenda e Rwanda balina ba ministers 26 ne ba MPs 16. Burundi ba minister 16 ne ba MPs 16. Bogatta amawanga anagenjogeddeko baba ne ba MPs 10 ne ba minister 86. Eggwanga lya Uganda ero yagala ngendewo lina ba minister 84 ba MPs 529. Abasidi omususu ziri erinnya eryange agaliwo bogatta ba minister no gatta ne ba MP ofuna totoki buza abantu ya ale kale katulabe tugatire dalumu ko birese abana amawanga ana gaina ba MPs 10 mu 11 amawanga ana Uganda tuina ba MPs 529. Akati gata bitano ne ba minister. Ba minister bali bwoba gatta bonna abamawanga na bali 86. Uganda na ba minister 84. Ndohoza ebyetaago teseze gwanga lino bingi nnyo. Bingi. Kyannako. Buza ku. Twakati ne ba shadow minister. Bogata ko ba shadow minister. Buza abantu tugambe ebigambo. Kama afe Yesu yebaziwe. Era we bwenye ekitiibwa kama mulungi tukyali balamu. Twebaza Katonda nti atukuumye tutuuka wano nga tukyali balamu. Twagala kwebaza kubanga bangi bayita mu biseera bizibu nnyo. Abamu babuliddwa ekyokulya mu mayumba gaabwe, abalala babuliddwa byakunywa, abalala babasibye, abalala balina abalwadde mu malwaliro. So gwe bw'oba oli awo nga tolina mulwadde mu ddwaliro tewafiiriddwa togenda kuziika kwegamba ng'oli taratibu sana nga luwombo lw'amagi. Yese ngalo mu maaso weebaze Mukama oba weebaze Katonda wo yenna mu linnya lyonna ly'omuyita weebaza mu ngeri eyo. Tutumiddeko abatulaba mwe bali nnyo okutulaba abantu b'e California tukyabalaba tubaagala nnyo abeegundi tubalamusizaako United the US of A tubaagala nnyo abantu mwe mulina enkizo muli b'amaanyi n'ense batya so tubebaza okutulaba abawangaalira mu Uganda wano tutumiddeko Simon phone service center musajja yatuyisizaamu jjo ne Mwami Nsereko yatukoze bulungi nnyo era kati wenjogerera ye kasola olikiriya laba tolaba screen yazinga tabbu so tubebaza mwena tubebaza mu ngeri efaanana bwetyo mbadde ndudde okulabikako wano ekituufu ennaku nali manyi wangoba ngeri ensi yonna bwefaanana munange ngamba musajja nga nkulaba eri mu baminisita baani beekonze saawa yonna ngenda kale ogenda mu nsonga zigenda maaso okubanga zitambula mu ggwanga nyaffe Uganda okutwaliza awamu olunaku olw'ejjo naye twagala okwebaza abantu ba Pentecostal University esaidi ze Fort Portal twabaddeyo nnyo twatambudde ne Pepsi twatambudde ne TIG Uganda twatambuze ne zinga yaffe twabaddeyo nnyo abaana abo batukoze bulungi first of all babatumidde bagambye balaba agaliwo amina kye kisinga era babatumidde nnyo naye okusinga ennyo basanyuse nnyo okutulaba nga balaba ne zinga yaffe n'okusingira ddala nga basanyukira omulama gwe twabatwalidde kye bayita school to work spaces nti abaana bave mu ssomero nga balina nga they are ready for the market
Alright. Kale mukulikeyo so genda mu nsonga zigenda maaso kwanga zitambula mu gwanga nyaffe Uganda. Yes sir. Ekiro ekisinza okukeesa leero wewasinza okubeera nti information eyongera nnyo tambula though I've been corrected from your side era ojja kuba otubula story yonna mwana mulenzi amanyiddwa nga Ykee Gaza yagenze maaso n'okuba nti agombebwamu obwala Saudi Arabia gyali agenze maaso okuba nti no akola performances ebintu tebyagenze maaso nakuba nti bitambula bulungi ku side ye of which Abiyingiddemu gye buvuddeko naye ebbanga tegunnawera na mwezi kusukka nga akomyewo wano naye baali bagenda maaso n'okuba nga bamuliira side eza UAE but njagala tusooke tufune mwana mulenzi wa Ykee Benda naye nga relatinga then wetumala tujja kudda ku side yo straight away. Yo mugamba mutya banaye wa Ykee Benda wano. This is important. This is important. Amawulire ginakafuna essaawa eno Ykee Gaza Bamusibye yadde agenze kuyimba Saudi Arabia. Bukyanga nva Saudi Arabia sivanga mu kigambo kyogera ku show zange ze nalina Saudi Arabia. Naye njagala eno message etuuke eri muli muyimbi. Bwe babadde bakubuukinze, bwe baba bakusuubira okubuukinga bakubira ku masimu bisazeemu. Abantu abategeka she Saudi Arabia bannayuganda be basinga obubi. Bo bennyini tebeeyagaliza abo boolaba. Baliyo batono kyokka tebeeyagaliza mu kyofu okukwatagana ne bategekanga shows wamu buli omu n'afuna akasente n'okyubanga okyusa bukyusa muyimbi baba beerwanyisa misana na kiro. Nkakasa olwaleero nti ne Ykee Gaza ekyamutuuseeko munne promoter omulala kulwanisa ono yategese Ykee. Waliwo ebyantuukako byali byebimu ntalo zaabo bafala. These people have small minds. Era njagala ndabula omuyimbi toyingira lwakasente ako toyingira ntalo z'Abawarabu. Wabawarabu bwe bakusiba. It's a very complicated country. So I advise you, please, cancel, give them their money. Until these people grow a brain, kuba basiru. Basiru zisinda balabako. Natuuka wali eri ku show zaabwe, nentunulira omwana nga balwanisa abaana abaali bantegese, nga sibikiriza na bikiriza nti bano bannayuganda be babyekola. Mufulumya ensi mugenze mu nsi endala. Ne mbanga temweyagaliza. Ensi endala bwe zifuluma abantu bale bafuluma ensi gye babazaala bamanye ennaku yaabwe beekwatirawo ne bekwatanga kitole ne baga twesitule. These people take each other down. Can you imagine calling police on a musician? Bayise police on a Ugandan musician kubanga afa kulemesa munne. Kati omuyimbi ali mu Kkomera olw'amagezi amatono g'abantu n'obutima obwo obutono obwo obujjuddeko. I don't know what these people are about. But for me, my message here is a short one. Musicians, cancel all your shows. My fans in Saudi Arabia, muna nsonyi wanenze yunagaa na laira. Sidda muku yimbayo. Sagali ya bintu bya mutima mibi. Abantu abataswa kulaba nti ensi yaffe etuchunye ekimala twandibadde tukwatagana gye tuba tutambudde twezimbe. You have an opportunity to make some money through musicians and you're busy fighting each other. And you're fighting like kids. Mulina ni tima mwagala kwetta. Horrible people. So, abayimbi bannange, cancel your shows. Bw'oba oli mugezi. Cancel it. Paka nga bano abantu bakuze. They are the dumbest. Muna nsonyi okwesa olulimi olubi. Ni bano abantu basiru. I cannot say it any other way. I'm very sorry, but this message needed to put. Saayogera bukyanga nvaayo. Saanyega. But I was so disappointed in Ugandans. I was so disappointed. Bibi byange. So that's it. Yo mwana mlenzi wa Ykee Benda ngagenda maaso n'okuba nga annyonnyola naye embeera gye yayitamu ye yagamba yali yasirika naye yayita through hell bwe yagenda performinga e Saudi Arabia. Mu UAE kavuyo kabaddewo Dubai waliwo abuvuyo bubadde bungi nnyo. We've had a couple of artists ne batuuka n'okuyimba ne batakola ki ne batayimba naye kati webanga bitabuse tibitandise n'oyingiramu amakomera tuddawa reflecting ako ku Abiyingiddemu ne wano wetuli ne ba artists abalala abagudde mu ntata yemo ba mu It's very unfortunate lwakuba nti ayogera ku kintu ekiri very personal. Omanyi wetuba ebintu ebisinga wetusuulira tuva ku mbeera y'obuntu ne tutandika okulowooza mbuno mbu ekintu kino bwetu bwe tukikola kino fe wano tukikola bwe tuti wano kwabani bwetu bwe tukola. But people forget one thing. Nti buli kyolaba wano buli kintu ky'otunulako kabe technology
kabube budde waliwo abaatuula okitegedde there is a human being behind anything, any policy. Kakati bano abantu baffe betulina balina emitima emibi emivundu. Naddala abo abavubuka bava kuno nga balemereddwa Uganda bwe batuuka eri nga alina contact y'omuyimbi nga atandika olowooza nti ayinza okukolera eriki fortune ye, which is okay. My only challenge is abavubuka bano abakola eri ebivulu balabika ekisooka tebabeera ba pro mu kubikola. Bate balina bukugu. Tebalina bukugu bo kye bamanyi nti nina enamba y'omuyimbi e Kampala. Kati ate ye bw'abeera eri n'amuyita, he automatically becomes a what? A promoter. Yeeyita promoter. Naye nga abeera mu mbaleesi okitegeera bulungi nnyo. Eri naye abamu n'empapula tezisoma. Okitegedde bategeka eri ebivulu nga n'empapula ze tezikola ki? Nga neri tamanyiddwa ku grid taliko tewali amumanyi okitegedde bulungi nnyo. Kati gwe bakubuuza eyatute Fiki Gaza yaani osobola n'omumanyi? No, I've not had much of information. Kakati gwe kyolina okutegeera lwaki kiri olowooza kiri bwe kityo. Bana bajjukira they are like Indians here. They have their communities. Omuyindi waliwo abayindi bajja wano abayindi abaddala abakubi beeri abayimbi ne babategeka wano but you don't get to know gwe muna Uganda toli muyindi. Kati these guys have their communities. Kati their communities bo bamanyi linkage zaabwe zibitambula. Omwana akola ka posta ke n'akayisaamu ku WhatsApp groups ne bamanya nti kiggwera wa kigwera ka kirabo bwe kati bakigwera wano kigwera wali. Kati the only person eranga bwa Benda bwakugambye the only person who is safe is a person who goes to Dubai, because Dubai is a party city. Zinensi endala tezikiririza mu ebyo gundi tebakkiriza mu eyo mu UAE Saudi Arabia tebakola show. Amateeka gabe gali very clear. I was even watching the guy. I was watching the guy, one of the guys, oba minister, oba chi nganyonyola. Bo tebakola zi shows. Balina ebirala byonna naye bino byaffe enjaga tebagikiririzaamu. Ontegedde bulungi nnyo. Kati weewuunya bano kati Fiki Gaza bagenze kuyimba Ykee eyo. Kitegeeza ki? Nti batwala omuntu nga tagenze kuyimba. Aba agenze nga kyali waabwe. Kati wabaako weyeggalira n'ayimba. Nina information omuvubuka era Ykee Benda omulaba yakoze bulungi ogamba abayimbi mwenna abalowooza ogenda egundi wa Saudi Arabia musoke mu bisazeemu. Saudi Arabia tekkiriza bayimbi. Sure. Yege mazima ekyo I saw it myself, and after that gundi golaba oyo muvubuka tebamukutte jjo. Fiki Gaza. Fiki Gaza bamukwata luli nga amaze okuyimba shares bidi. Yasoka n'ayimba shares ali mu Saudi atalaka. N'alinnya akanyonyi ne kamutwale wala nawo n'ayimba. Kati aba ayimba polisi nejja. Kati polisi nejja waliwo guide driver simama mitaani. Bwatuukawo baggalawo ki olugi. Fiki Gaza ne bamutolosa ne bamutwala tebamukwata. N'alinnya ennyonyi. N'agenda agende ku share yali endala eyokusatu eyo gye bamukwatira. Era bamukwata agenda kuyimba omulundi gwakumeka intelligence gwakusatu. Okitegedde bulungi nnyo. Ne bamukwata naye nga wano yasoka ne babanga abagala yayimba share yasoka yali successful. Share yokubiri bagalira okumulira polisi nejja. Polisi bwe yajja ono omuvubuka mbu naggalawo. Bwaggalawo bamuvuga bamujjaawo n'alinnya akanyonyi n'agenda ewalala gye bamukwatira nga ku venue yaako yakusatu. Kitegeeza nti enteekateeka eba bweti. Enteekateeka eba nnungi negating stupid on the way. How? Awasooka bwe bategeka show zino olw'okuba nti bano abavubuka abategeka nkugambye bakyali tebaba tebalina maanyi gategeka. Kati bo bawulira nti Fiki Gaza mwali nga bayisaamu ka posta nga nabatandika okugattawo ebyalo. Kati bo nga bakona ku Fiki Gaza nti oddayo ddi ti ku Lwakuna togenda ddayo ku Saturday ng'omaze okunkubira kano kaki ka show. Kati ono anooma eyamuleese owaddala
abalina okunooma kati bw'anooma ng'agamba nze namutaddemu bo bamufunamu bufunyi ng'akuba ssimu ono omusajja ali wano ali mu kuyimba okyegedde bw'adda ku ssimu kitegeeza baba balina omunywa sheeri eba erina oyiika okyegeera naye what they don't know nti ekyo tekikomaawo just okyegeera kiwanvuwa gye emitima emibi gye nagambye nti omutima omubi gwe ogukola ku kintu ogola ku kintu ngolooza nti ogenda kubaako kyosolovinga kumbe yasolvinga smaller bit but you're creating a bigger problem ochegede bulunyo this is what is happening now to people kyekyatuuka ku biniganta kikino kituuse kwani ku Gaza nti and also n'abayimbi baffe olwokuba nti kiri kye nakugambako era nti olwokuba nti bava wano nga tebali well guided nze nakubuulirako nekugamba nti abazungu abo balaba nga bajja e Uganda bamanya wa gye bajja baba traininga okyegedde baba traininga babasomesa babayisaamu nga bono gamba tuyisaamu omuntu tumuteekateeka agende mu Afirika bamanyi bulungi nnyo nti mu Afirika ensi ogera mu Kenya nti ye abo bali banguzi kungwa nti kitegeeza ki polisi bwe kukwata kyosooka okukola kwata muki munsawo kifungalo kipata pesa toddaawo mu kunyumyanyumya sisi kwa sisi bali bamanye ekintu eki kimu kwata sente mpa sente genda okyegedde kati omuzungu ne baba talyanga ku nguzi kye basooka omusomesa era ayogera ebintu bibiri so hello how are you yes where is your driver's license where is this give me atandikirawo so can I give you something okyegedde what do you have ng'amuwa $1 owa polisi ng'amuvaako so kikyengezako kulaga nti ffe abantu baffe baba bava mu Uganda okugenda mu nsi z'ebweru ffe tetubateekateeka bayigireyo lwampaka oli ava kuno oluusi tulina ne kalica zaffe ez'ekisiru oli agendawo n'agamba nti abo bogenda ebweru toyogera munnaye toyogera tomanya bayinza okukuloga kakati oli ava kuno nga ali green nga boolaba ono n'alinnya ennyonyi olulinnya entebe atuuka eri nga buli kimu kipya so this is a thing ba artist baffe bino bifederation zi NCF nabagamba muteekeewo ka desk omwana agenda okuyimba international wa reportinga n'omubuuza programu yeefaanana etya ogenda kulinnya paka wa nti ngenda kugenda wano ngende wano bw'oba ogenda bwoti what is your insurance okyegedde tumanye nti baba bagenda muwa miliyoni 5 wano ne bwaye miliyoni 2 zireke ziberewo for your insurance nti just in case ekizibu nga kyo kiguddewo it is easy to trace you naye olwokuba nti bamanyi gye bagenda first of all si kituufu Saudi Arabia tebayimbirayo bivulu bya black market bugudi buyita kuno buyita mu communities ti mwana basi tugenda muleta fiki Gaza janti ajja agenda kubeera wanti kwaba ni ba nti kwaba ni basa meka 10 kati bajja wano bajjanga bazze okunywa kumbe bazze kulaba muyimbi oshegedde kubanga eri tejja kuteekayo posters zebateeka mu kibuga zirabisa tebiriyo okyegedde so and I think that is where we have a problem we are lacking a lot of exposure in our communities kati ate mu communities zaffe mwe muva abayimbi bano amaalo omanyi bw'obanga oli badde munnakyalo ne bw'ofuuka omuyimbi osigala oli munnakyalo ekyenjawulo nti oba serebu ow'amaalo okyegedde that's the only thing oba oli wa munnakyala wedde emirimu oba serebu bitya kati ono omwana yabeerawo n'akubalira bw'ati nagamba nti omanyi fiiki abasajja bakutegese nti talina gwayogedde naye agenda bugenzi kubanga nenteekateeka enewe teriiwo ayogere naani naye nze nabagamba kino ekizibu kigenda kunogerwa eddagala abantu 2 oba 3 NCF National Cultural Forum UMA okyegedde Uganda Musicians Association gundi Uganda National Musicians Federation bebalina bigira they must put a desk nti ku desk awo omwana bw'aba agenda kyasooka okukola kuleeta passport ye nti ngenda Sharjah simanyi ngenda Jordan nti ogenda Jordan nti bakuwadde visa nti ye bakusasudde nti bampaddeko ekitundu miliyoni 2 ziteeke wano kola ki okuteeka ati omululu kakati miliyoni 2 zizo mujja mu Kkomera
biralamu oshegedde kati gwe mululu gwe kugamba nti kwata sente ziteeke wano woziteekawo eyebeera insurance bwekola engeri gyekolamu osobola okukwata because the idea is the percentage nti bo baba bakusabira wano bagamba senga akasajja tebakakwatako sente zaffe ziba zikoze eki ziba zibaddewo because insurance bweti bwekola gwe bakuwa nti principle you insure against something kakati you are there you are not insured toli sure kubanga bwe yabadde ava kuno yagenze kukyala kumbe yagenze ku performance I doubt at 80% not at all whatever you're going to say not at all I doubt his visa says I am going to perform in Saudi Arabia. I doubt it cannot be because Saudi Arabia tekiriza abasajja bali very clear amateeka ga bali very clear boba tekeka butegesi kantu kwabe ku abaniba community yaffe yabana Uganda bave gundi abategira na mungona namagalo nga batuuka wano mu kabira kaabwe kabasirika gadi bwe basirika kabatula oli ajja samba kamera Friday yabwe nge basanga wano mu kabira oshegedde kati nga basirika bati godda mukoza bali kwa bani baba nywamu kumbe bali ku show bana Uganda basika Fiki Gaza yakoze yazze kakati bano abennugu nga bakuba essimu okimanyi nti abasajja baleese omuyimbi ali muli ayimba yegirisa ng'ekigotte enyenje zikunkumuka era omwana ekyawonyeza Fiki Gaza ku show yasebye okuyimba omwana yazze bwe yarabye abapolisi naggalawo ne babuusa Fiki Gaza ne bamuyise manju wabaawo ekiziti naawe black market always wete bwekola so but what we are trying to say here is magezi nze gempa ku bintu ebifaanana ng'ebyo you must get a desk wuma NCF federation mufune desk esiibula abayimbi nti kakati gwe tukusiibudde ogenze Dubai kuyimba tutegedde ani akutegese tutegedde akutegekeddewa tutegedde ogenda kuyimba shomeka tutegedde ne sente naye ffe sente tuzeetaaga nnyo kye twetaaga kutuwa ka percentage wano kewandiise akaki insurance nkubuulira nno ebintu bino olaba abantu batya ebintu ebitono ne bagwa mu bintu ebinene senga nga alese wano miliyoni 2 mu kitongole nga wuma oba sente ezijja ne baba yeetaaga miliyoni 10 okununula ebeerina okukununula. That is what we call insurance. Ate n'ekyokubiri kye tulina okutegeera mu mbeera efaanana bweti tulina okutegeera nti ensi ekula kakati as the world grows tetusobola ffe sigala ate maki mabega nga twekwasa obusongasonga ate sente zaffe baziteekawa and all that it is what it is. Kakati omulimu guzze kuba kati buli muyimbi anaagenda nga egundi nga bamukwata. Do you know how much money kati zagenda okufiirwa? Nkukakasa otagera kuddayo n'ekikumi ne baba bamutadde balina n'okukuba Uganda baweereze kati what was the point of him going? And guys are very strict, like they are very strict. Bamanya amateeka gabe bagateekawo and all that. Kakati kyekiri ekyokuteekateeka nti mwe bawuma ba NCF ba federation mutandika okuteekateeka mutandika okugamba wait a minute ani wansi ki gye tukkirizibwa ogenda okuyimba abayimbi kati bakulabule bagambe nti wayi promoter kyo yagambye kya ensi tebagiyimbamu. You get my point? Ensi tebagiyimbamu balina listi yaabwe nti batukkiriza okuyimba e Dubai tebatukkiriza kuyimba wano kukyegende bulungi. Abayimbi bonna abagenda ne bafuna ebizibu eyo wabaawo problem from the start kukyegende bulungi. But why Benda agamba nti obuzibu buli nnyo kubategesi ekyo kyamanyi balwana nnyo. And that was the same case with Bin Ganta. Mutuufu okulwana kwaliwo. Nze siwakanya Ykee Benda. First of all he's respected mukulembeze ate muyivu simusuubira kwogera anjwanjwa nze sigenda former president of ochegedde sigenda ngo mweyo nsi for that business. So I don't know, but what I'm trying to say is wateekeddwa okubaawo enteekateeka ontegedde wateekeddwa okubaawo enteekateeka, but at least the information I have and very sure tebakkirizayo bivulu gye yayimbidde
gundi tebakkiriza bivulu ontegedde bakkiriza ebintu ebirala naye bakkiriza ki bivulu ebyekika kyo betulina njagayaga ebyo biki batwala tugende tebabikkiriza. But and this staining the artist's repetition. It does, of course, but the challenge is nkugambye nti problemu yaffe ekizibu kye tulina amaalo tulina mangi ng'Abannayuganda. Nkugambye ne bw'obeera nga oli muyimbi ng'ofunye oluyimba ng'obadde ovudde mu eno society yaffe ey'amaalo obeera serebu just era ow'amaalo. The idea is very simple. Ffe tuganya okutereza society yaffe abantu ab'amaalo bangi nnyo ate mu buli sekita ate oba tulina ne ba MP nga w'amaalo ne ba MP tulina n'abantu abalala b'obuvunaanyizibwa bwandibadde gwowa ekitiibwa ekyettabbu naye ng'alina amaalo. So amaalo kintu kikulu nnyo okuba nti tukyejjamu automatically tutya okweyigiriza gwe batwala genda bugenzi ku Google obuuze biki ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa bwejjendaga okyegedde gwe tukyalina abantu abeetikka muwogo ne bamumusuuza ku border security okyegedde gwe weebuuze ngenda mu America Ebinyebwa ne paani kiki kye beetaaga understand because border security is all over the world. Buli omu akimanyi nti border wano emanyingira wano kino kikkirizibwa kyo tekikkirizibwa ate ekikkirizibwa e Uganda kiza obutakkirizibwa gundi e Kenya. So the idea is very simple. Kozesa amagezi go. We have information on our fingertips. Your phone can tell you everything. You can Google about Saudi Arabia. Tebakolera bivulu bya kikulu ekyo. Kati ono gye yabadde ayimbira kati visa ye yabadde mu kigambo kinga agenda yagenze ku visit anti visit vibe ne mukwata anti kati gwe kasobeera ng'okyamuka oba ojja funa ebizibu by'ekikula kino tokyamuka bw'oba wakedde nti ogenda kukola kino ky'oba okola bw'oba ogenze ku visit you visit anabyewo abantu nokakamba weemu akapera kati akabaweera mu Kkomera. That's the problem. So tulina okuddayo ku ground tutandike okukola enteekateeka. NCF nkiddamu ogwokusatu era ogusemba NCF National Cultural Forum Uganda Musicians Uganda National Musicians Federation Uganda Musician Association bateekeddwa okwerondako baani abalina desk oba bonna bazifune desk nti bwemba ngende ebweru bafune ya diaspora they need that because tulina ba musicians abali eyo nga Bannayuganda naye nga baagala okuba raga baartist bajja bagendayo nga bayimba nga baagala okuba raga bamuleete wano bafune tebo bagiteekewo nga ya diaspora oli muyimbi oli bweru oyagala music wazanye e Uganda this is where you go. Oli muyimbi oli wano ogenda mu America this is where you pass. Understand nti visa yino njifunye ani akutwalira ki nkugambye abazungu baba bajja mu Uganda babasomesa eggwanga libagendamu nti olagawa nti ngenda mu Africa side ki nti ngenda Rwanda bwe bakwata ku kkubo tojjayo yadde ekikumi nti owaayo nguzi bamugambirawo nti togeza ojjafuna ebizibu ebisinga kunjonamu nti ogenda nti ngenda Uganda nti omusirikale bwakukwata bwati tunuulira nnyo amaaso ge bw'olaba amaaso ge nga gatunuza kisa nawe beera gyewakisa baako kyokola bw'aba tazikusabe kola bwoti ogenda Kenya nti Kenya nti abo bakukuba ne bakwambula n'okwambula babbi nnyo abo babbi nnyo kyoba okola tandikirawo muwa ssente bw'olaba akalubye muwe ssente. So this is the advantage of being in a society eri modern. Nti modern societies zifaayo eri abantu baazo ffe tetufaayo eri bantu baffe abantu abali ebweru bali mukubonaabona bubonyebonyi and we are here enjoying sente bazituweeza nga tuzirya bwe baba bagenda nga tubajjako omusolo but can you also put in place waliwo ebintu ebyangu ebiteetaga poliisi egenda mu parliament nga byo byangu nnyo okukolako gwe wuma bwe baba nga bafuna certificate of operation ekyo kiteekawo gambe nti desika etuulako abaasi ya diaspora buli agenda kati oteekawo era omuntu ali experienced mu ebyo tulina abantu bangi abayimbiddeko ebweru abamu babaddeko n'ebweru nga they are musicians mutuuze awo oba temumulina mumusomese mumuteekewo mumanye nti kakati ono bwe aba agenda nti ogenda wa Shalija
nga wano okusinziira kiraga n'okuwuna tokkiriza ate ng'ogenda kuyimba yoki kandabe ku visa yo bino visit visa ono ajja kukwokesa ontegedde kati nga bo bagamba nti awaayi katumukubire ono akutwala nti owaaye tulina artist waffe ajja eyo naye omutegekeddwa otya nti wano tulina kwabani bakaffe poliisi tekkirizibwayo nti nti naye era bw'amala okuyimba abe nga afuluma ajja Uganda kati ye problem nti diiru bano bazijja mu kkubo tetulina order diiru ziva mu kkubo oli kugambe omuyimbi kasaatuuka e Dubai oba atuuse simanyi gundi nankani zaabwe olutuuka bwati nga batandika omuperereza abaso ogenda kuyimba nti okay kakati bw'omala okuyimba tuwogeremu olumala okuyimba jjukira waliwo yamuwadde tiketi ng'ajja eyamuleese promota namba emu eyamuleese yamuggyako tiketi yamuggyako eyakyaliwe yamuggyako okusula na biki kakati atagera owulira nga kaposta kazunga kati nti waliwo ewaddako waliwo amutwala wali kabaala kawali kati bano nga ennugu erinnya bino wayikibeeta byabaddayogerako but the challenge is ebyo togenda kubyewala buli bizinesi erimu engwala so ekyamagezi kiri kimu gwe bawa omulimu beera professional tojja mirimu ku luguudo okyegedde tojja mirimu ku luguudo because naawe wenyini kikukakkanya gwe tuuka e Dubai yimba gamba nfulumye ngenze it's not easy nawe bya finance zaffe obimanyi teri atayagala kwandaaza mu bya ssente otuuze wanate bakugatirako olaba okwandaza kyekuleeta kati okwandaza kubuuze feki Gaza okwandaza kubuuze biniganta anti kyenkubuulize okwandaza kwonna kankubuulire okwandaza ako kulina kubeera before ontegedde you prepare yourself well tobuukira buli kintu ekyokubiri naawe kikwongerako value omuyimbi senga oli akuleeta anti value eri naye n'akasente nako tuba tukanga value yekola sente zisinga oli bakugamba ekigambo nti wandinyimbiddeko wano n'akubuulira n'esente zagenda okuwa n'obala risks ezirimu n'omugamba ekyamaziro ate nina show emukono e Kampala kaninyenzireyo ofuna respect nene nti next time baba bakuyita bakubuulirira because tolooza nti ebansobi baba babimanyi bino posita bwetandika otambula nga noona atandika otambuza eyiye ng'asirika underground nga nti ajja wajjira bwati babateeka ku airport n'olaba abakonvoyi emuwerekera nga nnene naye nga bonna bana bamuwereka abapromota buli agenda mukuba akaama zempa enyimba bbiri zokka nabategese gye bali kati amaalo not every good nakugamba nti not every good thing is right ebintu bingi ebirungi naye tebiba bituufu not all the time nti biba bituufu okegedde ekirungi kiba kirungi naye tekikifuula kituufu okufunayo akasente akali extra kokoyogerako akokuwandaaza si kabi naye ke katuufu kuba kati amaze okuwandaaza nga bwawandaazizza bamukutta ali munda kati agenda nakkuba ewaka ezekumibitoote muzijjeeyo muzireeti embeera etabusi kakati omulamwa gw'okugenda gwali gwakukola sente kati tazikoze and that's a point. Now what happens in this case that our artist is detained tali kwabobwe ate jali ebintu biraho what has to happen sawa zino mukasera ngaka era abayambi bave bayambi kira biniganda yajjaga amanti bane yambi yafuna butono da abayambi bave nene mwe bayimbi tubayamba muyambi eki mwe lwaki temwefaako fete tusobola kubeera ku bantu balalubu all the time mad people okyegedde olabye oli bamukutte mu mbeera yemu ate nawe ogenze anti Alaze si gye bamukwatira ate kati mpuliriza bulungi ekyamukwasa kiri very simple kutagoberera mateeka ensi zino zirina amateeka ate amateeka g'ensi endala gakola va kugafa ag'e Uganda ensi endala munnayo amateeka gabe gakola
gane waffe Uganda gakola gagadde bwe gagala era gakwata benyi ate togasimatto ate bwe gakwata nga gakuti amateeka g'abantu gakolera ku muudu naye bwe gakwata bwegati nga gali mu muudu ekwata bwegati kubanga weegali amateeka ge Uganda weegali naye gakukolera ku muudu naye amateeka g'ensenda tegaliko muudu kakasati tegakwata onchekede bulunyo. So the idea is simple. Tuddeyo ku ground zero tubeko betutereza NCF National Cultural Forum nebyani nebirabe na woman ndoza mutuyambe era namwe mweyambe lero bakutona encha bagenda kwatoli ate mwe etaddewo ne mugamba nti ffe tuli ba Uganda Musician Association kakati bana bayimbi mubayambeko kugambe bayimbi abamu bamalo toyina kyakikolera ne olwokuba nti bajja mu profession yammwe bayimbi mulabe ng'ejo mubateega oba mubatege bitimba oba mukoleki mubakwate babeere part of you nga sibi tebiri option olwansonga kakati ate bwe tutuka mu kuyamba tetubeera option kati nange ndi mu kuyamba Fiki Gaza gwe sandi yagadde kuyamba anyway ontegedde naye kati ndi mumuwa magezi ate omuwa magezi agenda galaba ali mu nkomi musajja wa kyenkugamba bw'alidde aligalaba ti next time bw'oba ogenda eyensi gye wagenzemu tebagikubiramu lwaga tekuba lwaga bayimba oluyimba olwo Allahu Akbar eyo lwe luyimba lwabwe olukulu kakati gwe oddamu eyo mbaali simanyi Gaza bakuyuza bamukwata luli gwe lwakuba muli akagategeera kati bamukwata luli kati oba omanya bamukwata ku Mande ochekedde jjukira bayimba oluyimba ne bagamba ebeera yesikamu naye gwe kyoba omanya bwe baali bayimba oluyimba ne Chameleone bayimba alina obuyimba obugabo bwe yasooka omanyi Oluswayiri ndumanyi naye simanyi nnyo oddwogera naye yagamba nti nno bapanga kuwanika bendera tulipanga kujirusha ate balibo bagipanga gikolaki kujirudusha nti bapanga bendera kujiwanika abajajipa kati you must understand that as you are fighting this war of running away from poverty, as you are fighting this war of making the talent work for you, you must understand that you need to work hand in hand with the law. Tegeera wawolaga temwefuula bino bemwogera nti anirule ebyo anirule bibeerewo naye nga omanyi nti amazima gali bwe gati nkugamba amateeka g'ensi agamu gakola ki gakola ate gakolera ddala so awonze kunze ndowooza bulowooza nti omusajja waffe tumusabira because nze newe mbasi mu mbeera yonna I wouldn't want anyone in prison. Kabaani ate teri Kkomera binga Kkomera lyabogwira binyonyonyonyo so tumusabire naye nga naye bwe yesabira kanti kibeere ekyokuyiga abayimbi mwena nga Benda bwe yabagambye mwebereremu sho muzisazeemu ekirala mweteekeko omuwendo omuyimbi yenna aliko omuwendo walayise ennyo nti basobola okubaakama mu kolido n'okyuka kitegeeza nti you are in a wrong place at a wrong time. Oyinza okuba ddala oli wakamya oli sita naye ng'obwa sita bwe buliko ebibuuzo bingi